Kigato gwamu abutufulumye ennyimba mulinga abatabiraba olina agamba nti TV ziveewo ekisinga tusanyusa muyina abayimbi bamme bemwagala mubafiira ku mubazanya buli lunaku naye bwe tubasanga ku kivulu tukuba ab'endongo naye njusa n'okwejjusa lwaki wamusoose onaka oyo kagivuddeko sigiwalampa esooke kakkane mwesala omuliro nze munsanyusa kati ffe tubamanyi waliwo TV nga eyakabya emanyi oli muyimbi wakabi oli musajja w'amaanyi n'abantu bakwagala Uganda yonna akuva ntoloko buli boda ku boda bakumanyi omwaka de gugwako nga tazannye luyimba lwo olinga agamba nti fe abasibyeko bano abasookawo be batera okugamba nti Bebekulu Kamili ne Bobby nti be baliko bokka nti fe abasibyeko oba musiru omuyimbi omuntu ogwe presenter omuto okukyamukira generation yankadde n'oleka ababa abato kubanga nze tujja kwogerezeganya ebyaffe owaayo zikubyemu buladi namu ekyetaaga nawe litakumanyi ne bonamuwa big up amanyi b'amandeevu amanyi bandawusi amanyi basajja bali baani muzimbe kyemuba muyina okukola kwe kuzimba generation yammwe bakyali bammwe nze bw'otegeka akavulu nga nzija kale kategeka ogenda obayite gwe ng'omutiitiibya kibba nnyimba afuuse kibba nnyimba naddala abayimbi aye Uganda ennyimba bazibbira ddala nnyo era abantu bakyazibba olina kumakinga sure nti gwe olubbye olunyumisizza bulungi mu bantu luwoomi era omuntu bw'akubbako oluyimba n'aluyimba bulungi okusinga gwe nnyinirwo abantu bakugaa sirika oyogera ki mutusumbuwa naye twebaza nnyo bannaffe ba TV presenter ne TV ezitufaako n'ezi radio era munnanga abatatuzannya tubamanyi nti temutwagala lwakuba munyayo bireka bule sinonga wayi ligadire siwimu twebazannyewo abatukutteko ku mukono nze nja kubebazaamu akensuso ndi musajja asaagasaaga ennyo naye bambi nja kwebaza intermedia ya Uganda lwenali omulwadde bambi mwambeererawo mbebaza olwekyo omukwano ogwo gwe mwandaga nga ndi mulwadde mugundage ne munyimba banaye mulekenga gundaga nga ndwadde ennyimba tuzikuba naye oluusi bwe mutazifaako oluusi n'abamu tubayimbiddeko ku bivula ebyobwerera ate bw'omutuuka okumuganyiga amapeesa ateekayo oluyimba ate nga adda mu nnyaba awunya ssebo n'akaniki kayunga nze ennyimba tezinzigwangako just mwe abatazizanya mwe mutumalamu amaanyi nogawaye kanfe n'ennyimba zange nange sijja kuba bakamba kokonyeyo bagira bawuliriza ku bitanyuma bamwe muwuliriza nnyo ebitanyuma oli muganda wange twabonaabona ffenna n'ensi naye ku kivulu kyo nyamba tonkyayisa abantu bona ngamba wandiyitiddewo nojja n'otuula nonnyanjulako nze ndeka suuna abantu baagala gwe wekka so munnaye abantu ebintu babikola nga sina bayimbi oli omu ku bayimbi saawa eno bensobola okugamba nti onnyonnyola endongo omuntu n'agitegeera omwaka nga guggwako obaddemu n'obulwadde tubadde ne ba artist abadde n'obulwadde mbalo ne yatuyimbira lusuku lwa sementi ebyokusobozebwa bibadde bingi ku ye njagala owe package eriba rising artist omwaka ogujja oyo yasinze kikuba omanyi tubeerawo ne TikTok songo Facebook songo Makindye songo Kampala songo Favorite Radio songo naye ffe twogera tumanyi oluyimba engeri giffe tuli byana byandongo tumanyi amanyi g'ennyimba waliwo yiti songo mega yiti songo noni songo popular songo ezo zonna ziba nnyimba naye oyo omwana wa lusuku lwa simiti yakuba mega hit songo Ronald yalimpa yakuba mega hit ki so era challenge yamanyi ku baana bana abatabaze kubanga oluyimba lete lwako mambo bano waliwo obuwala buno obutototo obw'essomero obwo okitegeera ye yafuntula audience zonna kati oyo aba mubi okitegeera so kakoze bulungi oluyimba lwako kati nga mbeera gyayisemu atuuse mu ddwaliro oluyimba lumuwanise lumuwadde ekyetuyita stardom eyo wunzisa avumye abantu avumiddemu n'ennyina njagala owe message eri ba rising artist njagala obulirire obuzibu bwe tulina abantu beerabira ekintu kimu abaana abo batu okisegeera abaana bato nsasira kati abantu abagamba gift y'ovukado mukulu gift y'ovukado yayimba muto naye osanga omuntu agamba wakuba oluyimba lwagundi nali mu S4 nange nandibadde mu S4 eyo okitegeera just nti omuntu bw'oyimba oluyimba abantu baba balowooza oba oli wenkana ki kumbe ffenna tuba mu bracket AGM so Ronald yalimpa ajja kutambula
ajja kutambula. Abantu tebaagala nnyo kuwulira bintu ebyo. Abantu baba baagala music at the end of the day. So bw'aba Mukama yamuli coverinze n'amujja gye yavudde mu kufa asigale ku ndongo ya concentrating. Wabula challenge gyagenda okusanga fan base eri eya social media kubanga ffe tetwagira ate ku ebyo. Ffe ne media ya Uganda tetwagala. Wanje? Ate batwagala. Tebatwagala. Lwaki oyogeddeko? Gwe mirundi emeka gy'olaba oluyimba lwange ku TV? Olulabako? Yese bwe tuzizanya. Gwe ddiri oziraba. Okuleka mbakyali bange abatono. Nze mmanyi. Nze kati nze ne bw'onnimba wano. Nze mmanyi abanjagala mu ndongo. Mmanyi n'abatanjagala. Mmanyi abazannya ennyimba zange. Mmanyi n'abatazannya lwakuba munawe onaakola ky'oseke. Oli muganda wange. Twabona ffenna n'ensi naye ku kivulu kyo. Nyamba tonkyayisa abantu bona ngamba wandiyitidde onojja n'otuula nonnyanjulako nze ndeka suuna abantu baagala gwe wekka. So munnaye abantu ebintu babikola nga sina bayimbi. Oli omu ku bayimbi saawa eno bensobola okugamba nti onnyonnyola endongo omuntu n'agitegeera. Omwaka nga guggwako obaddemu n'obulwadde tubadde ne ba artist abadde n'obulwadde mbalo ne yatuyimbira lusuku lwa sementi. Ebyokusobozebwa bibadde bingi ku ye. Njagala owe package eri ba rising artist omwaka ogujja. Oyo asinze kikuba. Omanyi tubeerawo ne TikTok songo, Facebook songo, Makindye songo, Kampala songo, Favorite Radio songo. Neffe twogera tumanyi oluyimba engeri giffe tuli byana bya ndongo. Tumanyi amanyi g'ennyimba. Waliwo hit songo, mega hit songo, noni songo, popular songo. Ezo zonna ziba nnyimba. Naye oyo omwana wa lusuku lwa simiti yakuba mega hit songo. Lona Dialimpa yakuba mega hit ki? So era challenge yamanyi ku baana bana abatabaze kubanga oluyimba lete lwako mambo bano waliwo obuwala buno obutototo obw'essomero obwo okitegeera ye yafuntula audience zonna kati oyo aba mubi okitegeera so kakoze bulungi oluyimba lwako kati nga mbeera gyayisemu atuse mu ddwaliro oluyimba lumuwanise lumuwadde kye tuyita stardom eyo wunzisa avumye abantu avumiddemu n'ennyina njagala owe message eri ba rising artist talina gwe yavumye njagala obulirire obuzibu bwe tulina abantu beerabira ekintu kimu abaana abo bato okitegeera abaana bato nsasira kati abantu abagamba gift y'ovukaddo mukulu gift y'ovukaddo yayimba muto naye osanga omuntu agamba wakuba oluyimba lwagundi nali mu S4 nange nandibadde mu S4 eyo okitegeera just nti omuntu bw'oyimba oluyimba abantu baba balowooza oba oli wenkana ki kumbe ffenna tuba mu bracket AGM. So Ronald Yalimpa ajja kutambula abantu tebaagala nnyo kuwulira bintu ebyo. Abantu baba baagala music at the end of the day. So bw'aba Mukama yamuli coverinze n'amujja gye yavudde mu kufa asigale ku ndongo ya concentrating. Wabula challenge gyagenda okusanga fan base eri eya social media kubanga ffe tetwagira ate ku ebyo. Ffe ne media ya Uganda tetwagala. Wanje? Ate batwagala. Tebatwagala. Lwaki oyogeddeko? Gwe mirundi emeka gy'olaba oluyimba lwange ku TV? Olulabako? Yese bwe tuzizanya. Gwe ddiri oziraba. Okuleka mbakyali bange abatono. Nze mmanyi. Nze kati nze ne bw'onnimba wano. Nze mmanyi abanjagala mu ndongo. Mmanyi n'abatanjagala. Mmanyi abazannya ennyimba zange. Mmanyi n'abatazannya lwakuba munawe onaakola ky'oseke.